Izaawo then later on namala n'afuluma kakati bw'ogenda okulabira society y'aba TikTok entuufu bampe bagamba wadde bakene mukamere mutwale nze abuuze kyabadde kibalwanya maalo omanyi Florence mwabeeranga ku Facebook n'oteekayo post n'ofuna likes 10k comments 2k abantu bagezaako okukola pages ne bigaana kati platform nejja nebawa fame eri equivalent ku abasita be babadde bagobera gye bakola ki era kati abaana tolina kyobagamba bebalowooza tolina kyobagamba era olwo twabadde nga tutudde bwe tuti mwenzi nadde ndi mukola firimu sisangako bantu beyisa bwe batubayira sisangangako naye koli gobayo mbamawulire tebalina kiddako ffe tuyine Wana society ya but anyway naye nze kyendowooza omanyi tulina okugattako nnyo okusinga oba okukola ebirala byonna waliwo ono omwana ye gold bikoze bitya vivi kana akakawato waliwo ba Mickey
waliwo ba Yash Poppy waliwo ba Angela Sama nze ndowooza mutunule nnyo muve mu eno excitement ya likes nina abantu bameka ku stream naki mutunule nnyo nfuna ssente mmeka nfunye ki mbole kati omanyi TikTok basasula tebasasula naye ate osobola okufuna aboolangira oba okitegeera mutunule nnyo ku kiki kyenfunamu kubanze platform sinaako buzibu wala abantu abali babali nga tebalina mirimu wala abayagala okufuukako basita kati nga Katonda yabaweereddeeyo mukisa mukasaako basita naye munaye oba oyagala okukakasa amaanyi go mbadde nsaba oggyeko masiki oyiteeko ku kkubo ojja okumanya nti nno toli w'amaanyi naye kale kasita olina gy'oli ng'oli waki ng'oli w'amaanyi tugenda kutenga kuddamu ebyo so mufune engeri gye mugikozesaamu okwekulaakulanya social media tetulina kuvumirako tetulina kumanyirirako netulina gikolerako ssente kuba abantu obulamu bwabwe bukyusa olwa social media bangi